kikakasiddwa nti n'omwana omulala abadde atwaliddwa mu ddwaliro afudde naye bannaffe tubasaasidde nnyo olw'ekikanga bw'ekyo kyemutuuseeko. Bo abasuubuzi b'eggombolola y'e Kawempe ne Nabweru mu butale okuli aka Kenyatta ne Weekembe balidde nga balimi omukulembeze w'eggwanga bw'abawadde obukadde 2 okwongera mu SACCO zaabwe basobole okwekulaakulanya. Mu kuwaayo ensimbi ezo, minisita wa Kampala Betty Kamya abulidde Pulezidenti nga bw'agenda okunoonyeza kalulu mu mwaka ogwa 2021. Pulezidenti Museveni asoose mu katale ka Kenyatta n'ayaniriza abakulembeze ab'enjawulo okubadde minisita wa Kampala Betty Kamya obavubuka Florence Nachola Kyenje n'owaziisa ku Haruna Kasolo. Wano Kasolo wategeereza abaddukanyizisako n'ebibiina by'abawozi b'ensimbi gwe bagiddwawo amateeka agenda okugoberera nga bakola emirimu gyabwe so singa bye badde bakola. Twaziboledde etteeka erigenda okuzifuga. Etteeka eryo liyitibwa Microfinance Act 2015. Ayongeddeko nga bwali omusanyufu ng'omukulembeze w'eggwanga yamutegeeza nga bwe waliwo omutemwa gw'ensimbi ogenda okuteekwa mu SACCO okusobola okuzikulaakulanya. Tubayambyeko balonera tutewamu n'ebigendo byebimu ebyokulaakulanya ekigambo ekikulu nnyo. Minisita Nachola ategeeza ng'ensimbi z'abavubuka bwe zaatandise okugabibwa era n'akunga abavubuka okugenda ku disitulikiti bazifune. Ate minisita Kamya asimye Pulezidenti Museveni olw'okulabira ewala n'amulonda nga minisita wa Kampala era n'amusuubiza okumuwanguza n'ebitundu 90 ku buli 1 mwaka ogwa 2021 mu kalulu akuwa Pulezidenti. Pulezidenti njagala okweyama nti nga bw'atukwasa Kampala Pulezidenti 2021 Kampala ogenda kufuna 80 ku 100. Pulezidenti mu kwogera ku eri abasuubuzi ategeeza ng'ekiseera ekyokulera bwe kyagwako nga tebasaanidde kutandika kukola basobole okwejja mu bwavo. Ategeeza nti okwejja mu bwavo kifuuse ekyokusoomoza olw'abannansi obutamanya ngeri ki gye bayinza okwejja mu bwavo nabo amagezi okuttanira obulumi n'obulunzi. Kati ab'omubyalo kati tubayamba tuyita mu nnaati, tutwala ensigo, tutwala ebyokulunda kyokka abakuutidde beeyambisa ennima y'ekikugo okutandika amakolero amanene n'amatono. Amakolero amanene oba amatono. Amakolero agamu bagayita cottage industry. Obukolero bw'osobola okukolera mu nnyumba yo. Miliyoni 10. Oluvanyuma bawadde cheeki ya bukadde 10 gyakwasisa abakulembeze b'abasuubuzi ab'akatale ako. Yeeyongeddeyo katale k'e Weekembe nga kali mu ggombolola Nabweru n'ayaniriza abakulembeze okubadde omubaka wa National Municipality Wakayima Nsireko n'abalala. Akatale kano akalambudde era nayo abawadde obukadde 10 okwongera mu SACCO yaabwe beekulaakulanye. Sharif Sebunya ne Dennis Kambugu bakusakidde eggulu ino Bukedde TV.